of Parliament, abebitiibwa mwenna bahaji bahajat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okuŋŋaana mu luggya luno nga tuzze okujjukira n'okumulaajanira abenga omuddu ono gwe yawummuza marehemu Abdul Nsereko abenga amummuza mirembe. Tusaba Allah akkiriza okulaajana kwaffe abenga amusonyiwa ebyo byasobya n'ebyo byamusobako ng'omuntu. Njagala okwebaza mwenna abazze ng'okujja kwammwe efuuke ennunuzi gy'ali ti buli omu harufu gy'asomye wano abenga agyongera ku minzaani y'omuddu we ono. Nebaza mwenna abasobodde okubaako omukisa okwogerako mu hadhara eno ng'ebigambo byammwe tusaba tubenga Allah atugasa nabyo. Amin. Marehemu gwe tuzze okujjukira oba okusabira, ffenna buli omu alina engeri gye yali amuyitamu era buli omu alina ensonga lwaki ali wano. Naye kwejjukanya ti Alhaji Abdul Nsereko awangaalidde mu kibuga kino Kampala emyaka n'ebisiibo. Ffenna abaaliwo mu biseera by'ensanvu mujjukira ku leediyo, naye ng'ekikulu kuba nti gavumenti zizze ne zigenda, Nsereko tavuddeeko mu kibuga. Bw'obanga obadde mu lyake buli gavumenti evaako oyinza okugenda nayo, naye olw'okuba yali musajja mwesimbu, Alhaji yawangaalira mu kibuga, gavumenti ne zijja ne zigenda ne zikyuka ne zigenda, naye nga ali mu kibuga muno. Twebaza Allah olw'obusobozi n'obulamu bwe yamuwa n'okuba omusajja omwesimbu emyaka gyonna abadde ku kibuga kino n'abanga era kwawangaalidde era kwafiiridde. Tusaba Allah amusiime era n'abo bonna abamuddidde mu bigere basobole okutambulanga bwe yatambulanga. Wafiiridde nga musajja mukulu mu bigambo eby'emyaka n'ebikolwa. Nti abasajja bano abakulu bwe bava mu nsi abato bafuuka abakulu, naye abasajja abakulu balina ensonga lwaki tusaalirwa nga ddala bw'aba musajja mukulu ti aba avuddewo, ti bo babakkiriza Allah kye yamugerera ng'aba takyalya mu lulime na mu luzise, ayogera ekintu nga bwe kiri era nga yasobola okugamba ku bakulembeze ti wano tuwaba. Naye ennaku zino obuzibu buzze, tiwaliwo omuntu n'akula nga yafuna nvi mu kyenyi naye ng'obwongo bwe bwakyana kito. Kw'omumanyirayire musajja osibye emyaka 8, 9, 10 naye nga bw'osinkana abakulembeze okyasaba bibyo. Ffe tukulidde nga abasajja abakulu bwe bagenda okulaba abakulu, ekyalo kyonna katugambe n'ekibuga kiggwayo okuwuliriza nti owange kiki wasimbye ensonga ki n'azibulira abantu. Naye omulembe guno gwe tuliko simanyi lwaki abagenda okulaba abanene abamu bagenda nakiro nga beekwesi. Kati lwaki weekweka ng'ogenda kwogera nsonga ntuufu? Naye lwakuba bamanyi bagenze kuwaayiriza na kusaba bibye, n'ogamba nti ku myaka gy'olina okyagendewo omukulu omugambe nti ssebo ndudde ogendako e Makka mpaayo hijja. Abaana be wazaala bo bakola ki okuwa hijja? Naye tuba tugamba ti Allah waba akuwangaaziza n'oba omusajja omukulu, ate weeyise ng'omusajja omukulu okkirize Allah kye yakugerera. Oleme kuddaawo ogambe nti nzimba nnyumba baanange nyamba ompeeyo geeti, oba n'emyaka 8 nga tekuli geeti, ekyegenda kugasa ki? Gyesonyiwe nange nzimbeko eyakalina, ate ne banaazikuwa n'ogizimba tosobola kulinnyayo waggulu. Kati n'ogamba nti omujege asinga ono mu nsi ali luddawa? Njagala okusiima ebigambo bya Sheikh Abdul Hafiz Walusimbi bye yayogedde ku basajja abakulu ti bwe boogera abavubuka babawuliriza. Njagala okukakasa nti edda baabawulirizanga, naye mulembe guno lwaki abavubuka tebakyawuliriza nnyo bantu bakulu? Kubanga abaayogera binafsi. N'oli gwe babbako enfalaasi senga yamugamba nti ndi musajja mukulu n'atambula ntya kandi tekandigimuddiza.
naye lwakuba yamugamba nti wange ogenda kwonoona ensi yonna, akasajja ne kaba nga kasobola okuwuliriza ne kaba nga katambulira okwo. Naye njagala kusiima busiimi Abdul Nsereko tiyawangaala n'afuuka omusajja omukulu n'ebikolwa bye nga bya kisajja kikulu. Bwe twali tumuziika mutabani ono yamuwaako obujulizi, tiyamuyita n'amugamba nti naye mmwe bamemba ba paalamenti mwogera ki? Waliyo obulyazamaanyi mu Falesitini, abantu bafa, naye mwenna musirise, genda obeeko kyokyogerako, omanya nti omusajja mukulu ayogera concerns za society. Ekyo kye tunoonya mu bantu ab'obuvunaanyizibwa, ti bulijjo beera fair, munoonye justice for all. Era bwe mba nga nina kye njagala okukusibirira kiri awo wokka, ti mukadde we afudde akugamba kimu, kuba na justice. Bw'oba mu lukiiko lw'eggwanga noonya justice for all, ate ng'obe ng'ogikkiririzaamu. Ebyobufuzi oluusi mugenda ne mutufera n'oyogera ebyamawulire, naye bw'ova ku kazindaalo ga ebyo byadde byamawulire. Naye nsaba oyogere ekikuli ku mutima ekiyamba ffenna tusobole okuba nga tuli mu ggwanga lino Uganda nga ffenna tulyeyagaliramu. Bakadde bammwe bakolera gavumenti nnyingi, kubanga bw'oba omukozi wa gavumenti buli ebeerawo ogikolerera, naye tebakola kufuna byabwe. Singa baali bakola byabwe teyandifiiridde Old Kampala, yandibadde Kololo, naye yagambanga nti nkola mulimo lillah lwakutuusa mu bintu mu bantu b'eggwanga lino Uganda. Njagala okwebaza okugezaako okukuuma omukwano gwa kitaawo gwabadde nange, pangadde nga mulaba musajja mukulu, ng'era bwe nnina abasajja abakulu mikwano gyange, naye y'omu kubadde mikwano gyange. Naye n'akensuso ke mulinako Honorable Muhammad ono, ti ne maama we yali mukwano gwange. Kati bw'omulaba ng'agondagonda temulowooza nti agondera bwereere, kitaawe ne nnyina baali mikwano gyange, naye ye abadde abulirawo mu No Man's Land. Naye bombi kati bavuddewo, tokyalina kyakkola, olina kulabika emisana n'ekiro. Tonindanga obulinzi ogaa nti nze ndi swahaba. Kakati olina okusitukako emirimu gyo gibeere nga gyabikolwa okusinga awo, naye nga tusiima abakadde bo bombi, oba nsiima abakadde bo bombi omukwano gwe twali nabo nga gwannama ddala, tegwalimu kufuna ng'egy'ennaku zino. Omuntu akulinaana nga anoonya ttaala, omulala ayagala kukwakkula. Kyova nze bw'olabanga omuntu nga tekyayagala kunninaana, be bafere benkugamba abanninaana olw'ettaala. Era bw'olabanga olina omugala naye wembuga nga tetukyakulaba, omanya akasajja kaali kaffere nakafubutula. Kati ennaku zino eyali annyambako okutereeza ekyalo Allah yamujjulula, kuba ye namugamba nga bugambi n'aga nti ono mukube nga nsanyalazza obanga. Naye kaakati nina obuzibu nti sinafuna ddawo, kati entalo ezimu nzeerwanira, naye abafere bano bo nja beemalako biizni rahman. Njagala nnyo okwebaza mwenna abazze okujja kwammwe efuuka ensonga, naye akatalekeka kwebaza Haji Muhammad ono Nsereko. Ankoze bulungi bw'ayanjudde aba Misbahuddin, kuba bulijjo Haji aŋŋamba nti Misbahuddin gye bali, nga ndowooza baasigaza linnya nga Salompasi, naye ndabye nti bakyaliyo. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.